Nnaku nnyo kinkabya n'amaziga amaanyi gaffe bambi gagenda kufiira busa. Yo bagiyita emmandu wabuwanika eya His Excellency Robert Kyagulanyi yavayo n'abagamba nti no si yabikolako wabula Katonda ika yali ku saidi. Olunaku olwaleero nkugambye obunkenke bweyongedde bwali mu State House bonna anti batandise okubeera nga beekuubagana ate Bobi Museveni mulowooza credibility tekendedde ku 0.56 ogenda kubeera nga obinyonyoka mu vidiyo mu maaso awo ngeri gyegenda kubeera nga ku explaining naye nga tetunagendayo video eno mba nensaba osooka ogimpeleka like ebirengeso otambule tokera bonna abanyagadde okumanya kweno information naddala abana ab'enkyukakyuka team His Excellency Robert Kyagulanyi musembere ku wanno gwatana subscribing simanyi kikyolinda oba olinze Katonda komewo subscribing nange simanyi olunaku olwaleero nga bwenkugambye obunkenke bweyongedde wali mu NRM offices anti Bobi Wine akyabakola emmandu abaanika ebalinnya omukoomu batandise okubeera nga beekuba kyokka ate omukulu Hajjati Namyalo yali yamala dda kubeera nga asiga erinnya lya His Excellency Robert Kyagulanyi bubi eri abannayuganda kati abannayuganda batandise okubeera nga bategera ekituufu kino Bobi Wine si ye mukyamu wabula aba NRM olaba batandika okubeera nga beekuba bo bennyini mu primaries zaabwe ate olwo we tunagenda mu elections ezaddala njagala okubeera nga nkupulengera ino video osooka ogirabe oŋŋambe ndowooza mu comment section gwe ebyaddala oli ku saidi yani. Nnaku nnyo kinkabya n'amaziga amaanyi gaffe bambi gagenda kufiira busa kyannaku tuyanjagala nakkaaba ogenda n'oteekamu amaanyi mangi okufuba okutereeza naye ng'ate olina aboonoonyi bangi. Pulezidenti Museveni kyeyalema okutegeera nti bambi ayina agamulwana gali awo gamuli ku lusegere omanyi siriimu waba akulya asiikuula buli kirwadde ye tajja mangu kati pulezidenti kyalina ekyo baalina gyemigunju gyalina awo akalutu akabaddemu ne kaggwa akalutu akabaddemu ne kaggwa naye bambi abantu bakaaba abantu nno bakaaba nze siraba nkunze naye siraba nkubwe babba kalulumbulamu bwange nga ndaba sikalabangako naye kyampeddeko toli yeekalizaawo n'akwata DRFM n'agikyusa n'ateeka kino n'akikyusa n'akikola batya era nabiyize kigenda kunnyamba nnyo okukuuma akalulu ka Museveni okulaba nti DRFM tebagenda zikyusa nga bwe tusuubira. Sirabanga musajja mukopi nga Jeno Sali Musale mukopi muzibu nezakuwadde ate bulijjo nabuuse bubuusi teri musajja ate mubi nga Jeno Sali Musale tukusaka tukakanye ku busungu alize nabuuse oyizo okubyejjusa ojja kujja nga weetonda kugamba ekigambo kino Nobati okufiira buli kyennina oli kyali wange Nobati sagala kufiirwa ebimu ku yenalayidde sidda wa Jeno Sali Musale sirida mu maaso ge Nobati bulijjo olwanyongwanya Jeno Sali Musale Jeno Sali Musale nakuwa ssente kati omukoye Jeno Sali Musale anipulirize kati kankunnyonnyole kubikka kizimba nga naye kikuluma nagende wa Jeno Sali Musale ne mala emyezi 3 90 days nampe milioni 2 ngaloji zibanja milioni 2 ngaloji hotel ebanja milioni 18 nga ne hotel yiye kati yampa ki yakuwa milioni 2 ne hotel ze yakuwa mafuta ata mafuta ge Kampala gantu sera na urunzi kantambodde mu taxi kati yaba yanyamba ki Jeno Sali bulijjo wanya Jeno Sali Musale tombuli jebi ulira hits Bandaga maba chala wano leka nsebo mubulire abasajja bano beetaaga kulangira bategeere Jeno Sali nga gwe president nga gwe first blaza gwe 5-star general gwe muganda wa president Museveni mwe muyina economy ya Uganda mwe muyina eggwanika munze ndi mukwano gwo n'olemu okumpa milioni just 2 nkumaka lulu kange kati mbankulina Jeno Sali yagamba yesimbewo teyangamba nenze byembadde nkola mbadde mikola ku lwa bulungi babavuka bannange nakubaga NRM na government eri mu bujja gwantu bagala NRM bagantu bagala government kati ne bali bandaze nabo NRM yabo tebajagala ira kati lwembuuka yabino bikala temuli ko tosobola kuŋŋamba temugwanga muno nsobola okwogera ne Jeno Sali Musale nanziramu kuba njogera naye nanziramu
Nolemu okumpa just $1 million. Kati woba obuliddwa $1 million ez'okumpa. Ani alina ssente mu Uganda? Ani alina ssente nga nawe tozirina Muganda wa president? Ebyo nno nga tubitadde ku mabbali ate mulowooza omukulu eyawadde abalonzi owalagi bonna tebaagudde wansi nga tebanaba kubeera nga bayimirira mu layini okulonda gwe babadde bazze okulonda vidiyo mu maaso awo yonna ngikuletedde wabula bannayuganda nzikiriza nti no tukyali mabega we tuteetereze ebyaffe byo bikyali bibi nnyo era His Excellency Robert Kyagulanyi ayinza obutetusobola lwaki mbyogerera mubirabireko tuwe tuyongerayo. Buli munyankole yonna wekubireko mu ngalo mwe abalidde empanga. Buli munnayuganda yonna gy'oliwebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti azibudde abantu amaaso. Ono politics w'ekisiru ono w'ekikadde w'abantu abatategeera ono gwe twagoba twababuuka. 2021 omwami ono yajja nga yeesimbye ku mwami Museveni mbwamuggyeko. Kati 2026 azenga MP Simalu Kunjiri Municipality ku kadi y'NRM. Abalonzi abagula na Walagi eki. Ayinza noba talina na sente zataddemu nga Walagi amukenunudde mbusa bwanteezi. Abanyankole temuddamu vuma Baganda mbu bali bankwe. Kuba enkwe za bbeeyi. Fazali ngenda ne bali abatunda ensi yaabwe nga bamuwadde $20,000 ku mutwalo. Naye Walagi jeno tumukunde tetuli kusonyiwa. Egirasi ya Walagi emu bweti. Bagenda kubbira okwo ebibanja byammwe mwasame. Bano boosanga nga bayayaana okujja e Kampala naye nga tebasobola. Lwa bukulembeze butakyuka mukyuse mu bufuzi. Abasajja abafugidde emyaka 4 n'okusoba era ku myaka 4 babaddizaamu girasi ya Walagi. Kigambire nnyo wokiziikire manyoko. Salamu alaikum. Agati nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wadde wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawe ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu nkoye ku nnamba yange eno. Waliwo akapande kendabye nga Sammy the Mighty Family agamba ne bwafa Bobi Wine tamuziika. Kesiri sure oba ye yakakoze oba baddayi hard bwe tubigenda kukwatako ekiriwo. Sammy the Mighty Family toyina kyomanja Bobby. Why? Because Bobby abantu bonna bali mu struggle. Buli muntu yenna yagenda mu struggle yakikola kubanga ayagala teri asasulwa teri akola ki. Bobanga Sammy gogala nti Bobby bwofanga takuziika awo oli mukyamu kubanga Bobby tasobola kulabirira abantu 4,000,000 agali mu opposition. That is one. Then number 2 okuddako ku side ya Sammy NUP tuswaleko. Bobby si yali responsible for NUP naye NUP as a community temusobola kugamba nti mubuliddwa $10,000,000 zemuwa Sammy apamira mu kaveera afukira mu kaveera agatalina kyakulya abeera wa maama we ate nga badde alwanirira cause. Bwe muba mwegasse mwenna wano twegatta abantu temusonera Bobi Wine muka $8,000,000 almost $1 billion bulletproof. Kakati ate ogamba ota nti omuntu die hard gwe mbadde mmanyi ate yakwekereza atatya kufaasibiddwa akoze eki nti abuliddwa $10,000,000 so twegatte tusonde $10,000,000 tubenga tunulira Sammy the Mighty Family kuba agenda kufa. Nekire kya post jagame nti simanye Bobi Wine bwafata muziika kyesiri shuba yagikoze boba Sammy gwoyogedde bootya oli